nojja nga mu ddwaliro n'okwata muzeeyi ng'ali bubi n'okwata daddi ng'ali ku kitanda n'ogenda n'oteekayo ebifaananyi bividiyo by'ofuna ssente ffenna twakubidde essimu nga famire ne Breaking news hatamale ha mirundi ha Junior naye yawuddeyo akakasiza taata we embeera hasi nungi n'atabukira YouTube omumanyikiddwa nga kakankaka mu maaso awo ogenda kubanga omwerabirako ne Fulufiga naye ku nsonga za omukulu Pastor Bugingo wamu ne Susan Makula ambikuletedde ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ngambale kwa lafa ka video madisabo kampere ka like mega kasutambula katukira obuna bandyegade kumanya kweno information naddala bana ba timu Tamale mirundi junior wamu ne timu Tamale mirundi senior Fulufiga ne Pastor Bugingo making sure video ogisharing awo nyine nyongera okujjukiza ba Spurs 2012 wali okuyamba kugenda Canada gwena wetaga hotel booking byonna ababikukolerako namba zabo ziri osembeyo 66 so by inboxing ne babiranga bakola ki nga bakuyamba kwezi ensonga kale katandikiro na mawulire ga Fulufiga bitwe tumala tugende ne Tamale mirundi junior awo nyine Fulufiga atabukiride abali basekirira Pastor Bugingo naddala Tamale mirundi junior mujukira bulungi kino Tamale mirundi junior litakwatagana n'omukulu Fulufiga era nga ngojeko ne Fulufiga ne Pastor Bugingo kenyini ate nga mujukira bulungi kino Tamale mirundi senior solo kuvayo nagamba kino oyo mukulu Pastor Bugingo yawa Tamale mirundi junior millions 2 ku graduation party ye era jibali bategesewa ewaabwe ezana Pastor Bugingo yasobola kuvayo naja personally osegere ekintu ekyo naye teyasobola kubanga owa flowers ze yali akola ki ziyali yeetega mu kaseera we bamukuba ki amasasi njagala osoka ulize Fulufiga manenzi jenne bya Tamale mirundi junior Bible gambere bagezi ngo bana bemisota kwata line yofa kubikwata ko fakasinga kubigasa atagata ko mute ese ina abantu banji gotagala muleke move on mwa matusa wakabaka nga muswadde katikira abalemye kuba ekigwa katikiro 10 ne mugamba akatuyikiriza Bugingo go ite mmere Bugingo muita food Bugingo is not a food Bugingo is not a porridge but you can just take like a porridge no Bugingo batabasiba lwaki mweta kula oba munene nnyo nga musobola mugerageranya ku level eyo mbo muli mu struggle awo musajja gotegerera ow'amaanyi ow'amaanyi tava ku mimwa gy'abanafu akayimba ko bakayita bata omuntu ow'amaanyi tava ku mimwa gy'abanafu kamisa kisema kula bakayita ani ne kankola ebinyumira ndoza keeko lwaki ava ku mimwa njagala bbawa kino era kibagambe mu kitegeere gwali ku live eno sharing ne munnakimanye tewaliyo lunaku lulikya mu bulamu bwansi obusigaddeyo bonna Bugingo bwalina ne Susan kino nkigamba kijje kunza abeera nabo kijje kunza abakolera kijje kunza ababeeramu tewali lunaku lulikya kumakya lulikeera kumakya Susan Makula n'agamba ebyo byonna nga tubitadde amabali ebya mukulu Fulufiga ebya Tamale mirundi senior asibirungi obulwadde bw'omutwala kigambibwa kubanga pressure ze hazize mu nezirinya nga si bulwadde buli eri bwe bamuwa obutwa mujukira bulungi nnyo obulwadde bw'omusumbu nga afuna obujanjabi wali Kenya nga gamba kino buno walero buyinza kubanga pressure era Tamale mirundi junior yavuddeyo n'atabuka ogenda kubanga olaba mu maasawo nga yatabukidde omwana mawulire amanyikiddwa nga kakanka yasobodde kubanga agenda mu ddwaliro kubanga kyaliwo Tamale mirundi senior nakola ki nakwata video ate nga Tamale mirundi senior wali abateekawo ekipande kya out of bound sigenda kubanga mbyogera munyo nsoka ulirize Tamale mirundi junior ngayogera amanya n'eddoboozi Tamale mirundi junior leero nzize nga siri musanyufu eri YouTube gwe bayita kankaka yazze jjo mu ddwaliro okulaba taata wange mwami Tamale namukwata bu video namukwata n'ebifaananyi nga bulijjo bwakola agenda akole ssente nemukubira essimu nemugamba kankaka togeza n'ota video kuba ffe netukkiriza bannamawulire muzeeyo waali kankaka kisajja gwe oyagala nnyo ssente kankaka ogwo omuze gw'okwagala ssente nojja nga mu ddwaliro n'okwata muzeeyi ng'ali bubi n'okwata daddi ng'ali ku kitanda n'ogenda n'oteekayo ebifaananyi bividiyo by'ofune ssente ffenna twakubidde essimu nga famire ne tugamba kankaka togenda kukolera ssente bulwadde bwa muzeeyi kisajja gwe kankaka fa ku taata wange oli kisajja kibi nnyo oli kirogo nnyo kankaka oyinza okukwata omuntu afaanana bw'atyo vidiyo ogenda okola ssente kankaka
nga obadde ojja mu ddwaliro togambye tutya kisajja gwe kankaka okulega kyekitwe kikuliranga embizi kankaka nja kuttira bwerere kankaka va ku taata wange kankaka mukoze nnyo ssente mu muzeeyi wange naye kati mumuleka omusajja yalwala oli eyogera ebintu ebitakwatagana gwayogerera famire kisiraane gwe gwayogerera famire gwayogerera famire kikutte video kigenze kisitadde ku YouTube kankaka nkunoonya kankaka nja kukuba kankaka nja kukuba kankaka va ku taata wange n'abantu abatalina nkosa abantu abatalinamu mutima gusaasira nojja n'okwata video ng'omusajja omulabira ddala mulwadde n'ozikwata n'oziteeka ku YouTube guli muntu wakula kikankaka otegeera dde kisajja gwe ekijjo kyagala nnyo ssente kankaka wantama waliyagala nakuwadda ndi butwa kirabe oza tetubimanyi kankaka tetumanyi bakozesa tetumanyi bakutuba bannange mbeegayiridde munyambe mumbulire ogusajja guno gukankaka we guli osobola okukwata vidiyo ezo n'oziteekayo osobola okujja mu ddwaliro kyabadde kizikwata kyebbirira essimu kikube kankaka nkunoonya lekera okugera ku famire yaffe lekera okugera ku bulwadde bwa muzeeyi kuba toli musawo toli mwana we toli musawo toli mutabani we talina kyoli ku ye onoonya bunoonya ssente omusajja yagala mulyamu ssente z'omukozemu tezikumala omulinda afa kati era okola endala kankaka wadde manyi nti daddi afudde ozobbirira amasimu olese kikamera kyo kankaka nekukwatako kisajja gwe kyekitwe kikulera embizi. Why don't you give people respect? Wali bulijjo okwata ebifaananyi nga daddi alwadde n'obiteekayo nga biswaza buswaza kuno bwe toganya ogenda mu ddwaliro era wazze n'obbirira essimu kankaka nkunoonya. Kakande has cured me. I've been having a running stomach for 4 days ever since I made Kakande. When my doctors, my children are doctors, examined my stool, the poison is no longer there. That's why I'm drinking. Does he have that power to heal someone? I'm a living testimony to Kakande. Kakande told me I had a vision from God that there is a needy person I still need on earth. Kakande pushed me as he usually does 3 times, and he told him, now go. The poison is no longer there. My children who are doctors have examined my stool, is no longer there. So the burden of buying expensive drugs from Nairobi every month is over. But you see the coincidence. You have been exonerated. All of the people who have been buying drugs for me left, leaving me to die. I don't blame harm. No. Harm has done a lot of